And with the Duke, of course, his beautiful young Duchess. Lady Coutts, wife of the governor, greets the Duchess while the Duke shakes hands with the Kabaka. A formal occasion, but more than that, because Uganda Legislative Council met 41 years ago and has grown larger and more representative ever. Omusajja tufukide kayinja mungato ani Kyagulanyi Sentamu atufunziza afabeni aremu tuli kutambulira ngeri ku mabalingo obubwo butaliko bananyi mwasirizi na batufunziza muno muona omusajja atunyize Kyagulanyi atunyize abeni aremu muvweyo muwulire abatusinga kamanyi baje batuyambeko naye ngo omusajja ali kutunyiga ajja kubatta bannange ajja kutuuteera naye muwaga mu tawuni mu abasingamu ebipande mu abasingamu abantu bamobiliza mubaddewa leero anti tuwagala akulimba ate tuwagalwa sente naye amazima gagano goyoleka abantu batulimba bulimbi okakasiriza nga Mbale City ya opposition nzikiriza ngolode nti ki ya Kyagulanyi Sentamu panise obadde oliko okutugamba ku kya Bobi Wine okumuyisa mu kyalo singa nga balese Bobi Wine ne baja ne tumunyigira ku Kiroko Tower wano wetuti republic wano wetuti nga woolaba abantu babeera batono naye ne mumuwa omwaganya ne musindika Bobi Wine n'omusindika emusoto n'ojo omusindika ewungoko wanaale ono gyebasalira emudodo gyebasalira abantu empalu wuuyo omuyisaawo omutwale paka Namanyonyi baba banatulekawo abantu baviireeyo okujja mu tawuni kakati ab'omukyalo batya okuba kubatira gazi singa tebaaze singa tunyize uno obusajja ow'omugalagi uno singa tuwunyize obwo ne tuwunyigira ku republiki kuno naye kati babawadde omwaganya bonna bali kuzina kyebakala kyebakola bafunye abantu amazima gaagaliwa kitegeeza ki mu kalulu akajja anti we tunaabeera wetutyo ne tuwa abantu omwaganya wetutyo bajja tukuba knockout Dombo ogerageranya abantu ababadde mu industry n'aba northern obagata nabo wamu n'abayenyale mu bali wabasinga obungi bano batusinga bano fe twaleeta wana w'essomero naawe tewabulaba obwana bwe twakuŋŋaanya ne tugenda mu gundi mulimu mu industrial park ne tuleetayo obuntu nawe obukolayo then naye bano basajja bakulu balina ebirevu mu nkwawa kumumwa wa temubalaba amwe be ono wana woolabyeko obuto basajja bakulu babeera bakulire kale babalinamu oyamukwanga Bobi Wine again jo yabadde Mbale naye bwe yatuuse Mbale ne wavaayo omuvubuka ne bamusala embalu Bobi Wine nga bw'ola vidiyo wansi eyo ali mabega ga mukutte bwe bamukekejjula gwe bannange kino kyantiisa oh my god kati barongumu abeeyita bwe balina longumu bwalabye egumite abantu balina emitima kati muuvu za Kyagulanyi terazitegeera mwabadde mu kisuubiro ekyo kati obuzibu obulala ne butuukako ekibuga kyonna ne kibeera kikalu ne mumutwala amabbali g'ekibuga nabagamba dda Robert Kyagulanyi buli bw'omutwala mu kyalo oba omukoledde nnyo nakusinga gwamuyisiza mu kibuga kubanga mu kibuga bamutegeera dda akyayiima kati ensobe egenda kuvaawa oyo mwana gwe baasaze embalu ate n'owulira ngu gwe baasala embalu Robert Kyagulanyi we yali Mbale
ngutarabika eba nsobi nnyo otegera ekyo gwe Bobi Wine yali alina kukola ebibanyiiza ye ng'omuntu omu n'akola ekibanyiiza ne munyiiza bangi ate naddala Chairman Electoral Commission wali toyina kunyega ku protest vote. Protest vote mu lulimi lwaffe kyeki akaruru ko kwekarakasa kwekandaga okwekalakasa kyeki kubanga bwogamba ngu akaruru kwekalakasa otegeeza gundi. What is the difference between protest and demonstration? Kubanga era nako tikaba akaruru kakwekalakasa okwekalakasa ekitegeeza mu binyonyole mu Electoral Commission. Now here we are. Ate bw'osanga gaba Dr. Kazibwe akola programu ku BBS yabadde akola analysis mutunuzi wa dokita mu byobufuzi mu bintu bingi baba obwesige butono mu Electoral Commission competence eriwo constitutional jimirira kotya olede empaje enkulu bazijjamu kati Kyagulanyawo yatusinga fabaye nalemu yategera ngu constitution nye naleta constitution lede ebirime ebituli jatukubisa munamukola ki tiwali otunulire ne message za Trump ze yawandikidde Iran ku bantu b'ekarakasi kati kukibadde ekigambo Iran teekako Uganda tubonga nawe Kyechosevu omanyi kusala omusajja ne Bobi Wine wanna bwe bamaze kusala omusajja namusiba bendera y'eggwanga olugoye luli mu bendera y'eggwanga namutuuza wali gwe wandibadde olowooza ng'ono gwe bakasala embala ali mu bulumi bwe yalaba Bobi Wine atandise kuzina gwe baasaze watanayita saawa 2 naye n'asituka n'azina gwe yoro wali ogirabyewo kati mujeeyo ndabye abakomediana abali ku kampeni ya Muzeeyi muyomba nguti baba wa sente abayimba banonyeza Muzeeyi kakunde kampeni akaruru mwekuba muli ku kimwe ekyabatwarayo sente oba kunonyeza Muzeeyi akaruru. Musabba yavuddeyo n'atugamba ng'ali ku press conference Kyagulanyi asomba abantu era yafuna intelligence Kyagulanyi asomba abantu naye ndowooza okusomba abantu tekimenya mateeka si bwe kiri teriteeka mu constitution erigaana omuntu okutransportinga abantu si bwe kirimu eriri pozi nga nze atalimanyi bulungi bannaye wabaayo omuntu amanyi etteeka eryo asobola
ogitukotingirako n'atubuulira nti mu constitution etteeka bwe riti article bwe riti ligaana omuntu okutransportinga abantu be obatwala ku venue kwaba agenda okukubira laale. Kaakati abantu okukayana nti basombebwa, you have all the resources, nammwe mubasombe. Ki ekibagaana? You have Bank of Uganda, you have Parliament, you have Judiciary, you even have UPDF and police trucks, and you have also money. Mubasombe. Gwomuntu nokera ku macha n'onaaba n'oyambala ng'ozze mu kamera kugamba abantu nga opposition bwesomba abantu to get big crowds. If okusomba abantu Kyagulanyi basomba kwe kumuletera big crowd, you can also do it. Kubanga people are there, you have every resources, you do it. Huh? Nze by the way olaba nze waliwo ennyo omutwe ne mpulanga okuwuliriza oyo omuzeeyi nga I really omutwe gwange gugenda kwabika nga mpula sagala mutwe gwange omuyonjo guno guteekamu rubbish oguteekamu kasasiro we. Era Kyagulanyi bw'aba asomba abantu batwala ku laaleze. Is really a rich man. Musajja mugagga nnyo era gwe twetaagisiza okwasa eggwanga lyaffe kubanga tajja kubba ssente ya muwi wa musolo. Bw'aba transporting abantu n'abajja e Kampala n'abatwala Embaale, n'abatransporting n'abajja e Kampala n'abatwala Sironko, n'abatransporting n'abajja e Kampala n'abatwala Gulu, Arua, Koboko, simanya Bukeddeya, Mbalala, Ibanda, Sinjiro, n'abatwalayo mu mmotoka simanya 2, Musabba yatugambye mmotoka 2. Kale be yala transporting mwabakwata kati ba transporting abajjawa. Kubanga mwabakwatira gye bali Embalala yatugambye Embalala yala asombye abantu ne tubakwata, which is okay, mwabakwatira mwabaggalira. Kati ba transporting abajjawa nga tibe yala atambuza district ku district mwabakwata. Watugamba mwabakwata be bali batambuza okay mwabasiba kati ba transporting abalalo batwala district ku district abajjawa nga te mwabakwata be yala transporting buli kaseera nga batwala buli venue. Obo kitegeera ekintu ekyo kati gwe bwoyibe Musabba ukwaki n'ensi. Mwana Musabba onyiza, boy onyiza. Musabba onyiza. Toswala nako. Toswala. Mazima. Bukyagula like seriously. Abantu abawandiikira Musabba speech muli bakolinira ne mu Uganda. Empya muli wandikibwako mu byafaayo by'eggwanga. Abantu abawandiika speech z'oyo omuzeeyi wallahi mwetaaga kuteeka ku City Square ne babakuba emiggo paka nga akabina kaabisi. Kubanga muswaza omusajja mu kamera broad daylight. Omusajja gwe mugamba okutransporting abantu ye musajja gwe mwajjako funds from Electoral Commission. Esente za iPod. Kitegeera. Naye omusajja oyo bw'aba transporting abantu musajja mugagga kitegeeza alina capability ekulembera eggwanga eryo nga tabbi yadde ensimbi y'omuwi w'omusolo. Twaligambye nti musajja munaku bw'anaatuuka yajja kutandika kubba ssente za ggwanga naye alina ajja kuba talina kyazeetaza kubanga ezze zaalina zimumala. Kati awo Museveni yatukonfamize bulungi nti Kyagulanyi ali capable enough to take over Uganda. Tajja okumanya ali capable tajja nakubba ssente za ggwanga kubanga alina ezize. Kitegeera. Omusajja mwamuggyako fandi naye akyatambula. Omusajja mwamuggyako abakuumi bwe mwamuggyako abantu be bonna naye akyatambula ng'ali solidi. Kati mbu mwagala mukwata mbu muleeta akatabanguko mbu muhoozi awambe. Muhoozi tukulabula togenda kusikira bitali bya kitaawo. Ojja kusikira faamu y'ekisozi ne Lwakitula. Okitegeera. Ne Lwakitula.
neri eyentungamo eya Janet Kataha Museveni, not Uganda. Uganda is not one of your father's property. Ebyo bye mwagala okukola mukwano tugenda mu kalulu. Oba mweyambula ne mugenda ku State Square ne mukolawo kazambi. Oba mweyambula ne mwekalakasiza mu ngudo nga mweyambudde. Teri kigenda ku stoppinga banna Uganda genda mu kalulu. Ekyo mubeerewo nga mukimanyi. Ate n'ebyokutiisatiisa oba mukwataano bamukwatani mubakwate mubamaleyo tujja bajjayo. Naye we are going in elections. Please, don't try to divert Ugandans. Ebyo tebigenda kukola. Baboyi tebigenda kukola. Oba asomba abantu, oba tabasomba, as long as tugenda mu kalulu. Namwe mubasombe kubanga mwate mulina na nnyo n'okumusinga. Muli bagagga. Mwe tubawana buwi ffe tuzibawo ate yakwata muzize. So what is the problem in that? Abantu abawandiikira Museveni speech ba mafia. Bayina engeri gye bafuulinga mu public n'okulowoozesa ensi nti bannayuganda baaje. Baboyi, mwokyesa omusajja wammwe naye nga mukimanya ensi ebalaba. Ensi ebalaba. Okitegeera. Omukisa gwokka Museveni gwalina okuwangula Bobi Wine akalulu ka 2026. Okusinziira ku kye tulaba, okusinziira ku kiri mu bantu n'enteekateeka za National Platform, engeri yokka Museveni gy'ayinza okuwangula kano akalulu ng'akajjeeyo, yengeri yokka Museveni gy'asobola okuwangula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kano akalulu. Naye Museveni bw'agamba mbu tugende mu kalulu nja kukabba, tujja mulemesa okukabba, tajja sobola kukabba. Engeri yokka Museveni ne NRM gye bayinza okuwangula akalulu ka pulezidenti 2026 kukajjayo butabaayo. Omukulembeze ali mu kujja. Twagala kumutamu paka emusamba k'ewaffe. Bobi. Kyagulanyi. Power.